Yes, okay, tugende maaso katono nyo Valance Squad Film Production. Kati soke tulengere kalango ka Ssentebe. Ate tena gambye MK Majestic Plaza Level 5. Kati sisobola kukiriza. Yali chairman wa kukyalo. Oba oli awo abali aba. Olaba n'abalaba kulembeze tebannakyuka ng'okyusanze. Chairman alemeddeko. Valance Squad Film Production. Twagala tumanye ku mulundi guno Ssentebe agandidde ku ntebe. Ate ng'ekyalo kyalina ebizibu byakyo. Bani Ssentebe yaganidde ku ntebe. Firimu ya Jim Emaliaze. Tugende maaso katono nnyo. Ssentebe teyalina komera emisango egimu gyagonjolwanga na miggo. Nange nnyo. Era nga yalina amayembe ge. Abatuuze abamu abaamukayanyanga yaloganga baloge. Obente. Obadde okwata nkwate. Omubbi ayuzizza. Munyweze! Ebintu biveeko. Ssentebe tebamwesimbako. Era bw'ojja okumwesimbako akulabulirawo. Either kuwa ejjembe ne likunywamu omusaayi oba okutta gye wava. Ate ebizibiti ebikwatibbwa ng'ababbi ku kyalo Ssentebe yabitereka. Ssentebe ebintu byonna eby'obuyinza yabyeddiza nga ye Ssenkulu era nga ye Nankulu. Olaba ng'ekyalo kyonna kikyo. Ngenda kutta omuntu. Ssentebe yali musaddaasi. Chairman yali musaddaasi omwana w'abandi. Oyingirira Chairman amayembe gakuba misana. Firimu yino omwana wange aliwa so omwana alago wedda nagambye firimu eno bw'oba ogyetaaga okisanga kwemuke. Eno yafulumya dda ku bukambwe bwa Ssentebe baamugwamu tebaamugalamiza baamuggireyo misekuzo. Gifune kwemuke kati yo yafulumya dda amatundiro ga firimu ggwanga Chairman Ssentebe.